n'omwana gw'ozadde Mukama agenda kutuukiriza ebigambo ebimufaako. Kubanga omwana oyo azaaliddwa lwa Mukama. Omwana kirabo kiva wa Katonda. Mbeegayiridde nnyo abantu bembuulira enjiri, mubeerenga n'amaaso agalengera ewala. Buli azadde omwana akkiriza nti aliraba n'omuzzukulu. Naye buli azadde omwana bw'omugamba emyaka omwana oyo gy'akulira n'okutuuka okuba nga azadde naye, n'omuga nti egyo emyaka aliba agaggawaliddemu aliba bulungi, aga nti egyo gyonna. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Buli ali olubuto kati alaba omwana oyo ali mu lubuto ng'azaaliddwa. Era tusabira buli wa lubuto azaale bulungi. Naye alaba n'omwana oyo ali mu lubuto ng'amukuzizza, ng'asomye, ng'atikkiddwa, ng'afumbiddwa oba ng'awasizza, nga naye azadde n'okuzaala. Ekyo akiraba maama oba taata nga kijja kubaawo. Tuyina patience ey'okulindirira okulaba abaana baffe nga bakuze, bafumbirwe bawase mu biseera ebituufu, bazaale nga weetuli. Naye tetulina patience ega nti kangoberere enkulaakulana yange neesige Katonda, emyaka 2 maaso nja kuba bwe nti. Omuntu bw'alowooza obulungi bwatyo neyesiga Katonda emyaka 2 maaso okuva olwaleero, mu ngeri yonna omuntu oyo ajja kubeera bulungi. Era singa tubirowooza bwe tutyo, singa twali kubbiŋŋana, singa twali kuttiŋŋana, singa twaliwo bunnanfuusi, omuntu ayingira mu kibuga kabi oba azifuna atya oba atya, naye ng'ani yazikutuma? Lwaki tozikuŋŋaanya mpola mpola okusinga okuzittiramu abantu?